tusembye nga twogera tukyayagala kumanya omuntu omulokole abeera atya, otegerera otya nti ddala ndi mulokole. Tulabye emitendera, tugyogeddeko emitendera Musumba atugambye giri esatu. Wateekwa okubaawo okwenenya, wateekwa okubaawo okukyuka, wateekwa okubaawo okubatizibwa. Ne tugamba bwe mba sisobodde kutuuka ku gwakusatu ki ekibaawo. Atugambye nti omukisa gubeerawo okuggyako nga ddala ntaanya ng'obadde oli mu process ey'okukyuka ne wabaawo ekibaddewo katugambe ng'okufa. Naye Mukama akebera emitima, ndowooza aba ategedde nti obadde olina ekigendererwa eky'okukyuka. Naye kasita okoma ku bibiri n'olumirizibwa naye ng'ogaanye okumalayo process ey'okubatizibwa. Musumba si bwe tubadde yeeyongerezaawo. Kye mbadde ntegeeza nti twetaaga okuyita mu mitendera egyo to experience salvation in our lives. Tetwetaaga kulekayo yadde n'ogumu. Tetwetaaga muntu ali eyo. Waliwo omusajja gwe nasanga nga nzizeyo Katonda mumanyi. Katonda mumanyi era mutegeera n'ewaka yonna yonna twasabanga. Yasigala awo. Yagaana okubatizibwa. Yagaana okwenenya. Yagaana okwatula ebibye. Akyatambulira mu bulamu bwe ng'obwa bulijjo. Tayina mutawaana gwonna gwasobola okufera amufera. Bwawulira nga ekivumo kize kyakuwemula nga akuwemula. Bizinesi zonna zikolera mu buyaaya. Ne bw'omusanga munnaddiini nnyo. Era mulimu n'abatulaba kati nga munnaddiini nnyo newe wakalo n'ebifaananyi ebiraga nti yategeera Katonda. Bomu ne Bayibuli bazirina. Naye nga processes nga n'obulamu tebutambulira mu processes zino zonna baazisuula eri. Ye kasita yayingira mu ddiini ya kitaawe. Aze namala kati ndi mu ddiini ya jjajjange ate nkyayagala ki. Ekyo kikyamu. Ate Musumba ayogera ku ddiini ya ddiini ya taata wange. Ffe twakula tuli ba ddiini gundi. Ze n'erinnya bamumanya. Wone kunasanga linnya. Erinnya bw'oliwulira kati okyabuuza ate. Era erinnya oyinza oddiwulira n'obuuza ennono ffe songa ate amannya gegabwago ge tusanga mu masabu. Tugasanga mu mabaala. Amannya ge beesibako ago mu bintu Katonda by'atayagala. Abantu bangi abaagala okulabika nga balokoleddwa naye nga tebayise mu process ezo. Bazireka ne bazisuula eri ne bakola bye basanze naye ne baba bamativu n'amannya ngenda mu kiwolo n'abagenda no mu kyaki. Genda obuze ne mu bitabo by'ekkanisa. Waliwo omuntu andaba kati nga mu kitabo ky'ekkanisa buli kusaba abeeramu nga nawe omukebera bw'oti sebaggala ng'ali namba 2 naye nga Mukama bw'abikula bw'ati ku mutima bw'ati agamba nti emimwa gyabwe emimwa gyatula naye emitima gy'indiwala. Olidde akantu ako mazima gennyini. Kakati bantu bangi tebaagala kuyita mu process zino ku experience nga bulokozi buno. That's why tubusomesezzaako mu kibuuzo kya leero. Manyi twagala tuddemu ekibuuzo omuntu aleme kuddamu ku kibuuzo ate gwakubiri ensonga tukiddamu mu bugazi nti tetwagala muntu abeereyo amatire n'ebyo. Nze ngenda ku kyaki tondaba erinnya lyange lya ddiini gundi tondaba nze ne taata wange ayina n'ebitiibwa ebyenjawulo mu ddiini tondaba. Basebo ne banjamu. Obulokozi tebulabikira mu ebyo. Obulokozi bulabikira mu kuyita mu bino nti lumirizibwa ekibi otegere nti oli mwonoonyi kubanga obulokozi bwa ssekinnoomu. Bino byonna byenjogerako teri abikolera. Mukyala wo tasobola bikolera, omusumba tayinza bikolera, maama wo tasobola bikolera, gwe wennyini gwateeka okubikola kubanga obulokozi bwa morin tebutwala Ssebaggala mu ggulu. Yes. Kale abantu bali abamativu obulokozi buli personal nga bwolaba eccupa etula ku ntobo yaayo. Kati baliyo abantu abalionga obulokozi oli mutaata we. Musumba nawulirako omusumba omu yali abuulira n'agamba nti ne bwe yandibadde nga nze nzekka nze mwonoonye yali ku nsi kuno nti Katonda era yandizze olw'okwagala kwe yatwagala yandizze n'anfiirira. Kyali kimumala. So kati kitegeeza nti Katonda tadiiringa na numbers group. Weebale. Ayogera naawe ssekinnoomu. Yensonga waki ebinnumiriza biba byange tebiba bibyo. Buli omu aba na bibye. Kati nkusaba oyite mu process eno olokolebwe. Olime kusigala eyo nga weeyite eyalokolebwa naye ng'obeesinga ku butuukirivu bwa jjajja. Nze jjajja owange. Nze taata owange. Nze ne mu kkanisa obutuukirivu tebuli ku bintu ebyo. Obulokozi. So kitugambe kisooka kulumirizibwa. Ekyo gwe tugamba nti kwenenya. Naye mu kwenenya mulimu ebintu bisatu omuntu by'ateekwa okukola. Ekisooka ateekwa okukyuka. Obulamu bwe ne buwulira nti I have to turn away from these things. Ekyokubiri is confession.
kwatula ate okwatula kuno okututuusa mu bulokozi si kwatula kwa bigambo ebyo bitategeerekeka waliwo yaŋŋamba we yatula mu takisi yatula emugati obadde oyagala nkole yatula kati yatule ki kati olwaleero olwanemugaa nedda naawe nze ndi musajja muyizi wa bayibuli siyinza kutandika kwogera mbu olwaleero ennaku z'omwezi nga 2 omwezi ogw'omwenda nga ndi wano ku ssaawa ya kwini nedda naawe bayibuli wegamba okwatula okututuusa ku bulokozi eyogera kwatula bibi eyogera kwatula bibi teriyo kwatula kulala kwonna sooka osomba Baluumi 10:10 kubanga nalwo lunyiri lukulu nnyo olwo tutandikire kulo kubanga waliwo abadda mu kwatula omwo ate namwe ne bafuniramu ebizibu ne balowooza nti bayita mu prosesi z'okulokolebwa naye nga kye baayatula ate si kyekyo ekyetaaga okwatulwa balokolebwe otyo 10:10 agamba atya kubanga omuntu akkiriza kubanga omuntu akkiriza na mutima otyo okuweebwa obutuukirivu otyo era ayatula n'akamwa okulokoka olidde kigambo ekyo yes omuntu akkiriza na mutima okuweebwa obuki obulokozi okukkiriza n'omutima kitegeeza nti omuntu akkiriza Kristo n'amanya ebibi bye n'ategeera obukulu bw'omusaalaba n'asalawo akyuke abiveemu ekiri mu mutima yes kati ekyo bw'omala okukisalawo nti let me turn n'okola decision nti bimazi kati confess yatula na mumwa naye bw'oba oyatula n'omumwa gwo oyatula kiri kyakoleddwa ku mutima ekyokujja mu bibi byo so si kwatula musumba byagamba musumba ondetedde ekibuuzo toyatula bya musumba kati olwo njatuliraani era oyatula ki yes era njatula ekisooka oyatula kibi bikula bayibuli yizo tuwayo ku nnyiriri awo bikulako mu ngero 28:13 njatula ki njatuliraani ngero 28 ebyo bikulu yes meka 28:13 agamba 13 otyo abikka ku kusobya kwe abikka ku kusobya kwe otyo abikka ku kusobya kwe takola ati taliraba mukisa naye akola ati naye buli akwatula akola ki n'akuleka alifuna okusaasirwa buli akola ki buli akwatula n'akuleka alifuna okusaasirwa agambye otwatula ki okusobya yes bw'oba onaalokolebwa okwatula kuli kwayogeddeko mbu ayatula nakamwako okulokoka tali mu kwogera ku bigambo bya musumba nti ddamu yimirira wali olwaleero nze gundi nkwatuza obulokozi kati ddamu byenjogera mugenda bakwatuze obulokozi tebatwatuza okwatula okututwala mu bulokozi kuba kwatula kusobya kubanga okusobya kwe kwajjawo enkolaganayo ne Katonda omusumba si yakulokola musumba kinyweza okujjako ng'ogamba kubanga bannaye nga batwatuzizza okujjako ng'ogamba nti olokoka lwa pasita Sebaggala naye bw'oba olokoka ku lwa Yesu oyatula kibi problemu y'omuntu ne Katonda kibi kati prosesi y'obulokozi yonna eteekwa okubeera nga kyesolovinga okulumirizibwa kuba kwa kibi so si kwa bizinesi nti sente ziweddewo abaana tebalina school fees okwo si kwe kulumirizibwa okukulokola okulumirizibwa kulina kuba kwa kibi okwenenya kulina kuba kwa kibi okwatula kulina kuba kwa kibi okubatizibwa kulina kuba kwa kibi kubanga ekibi kyekizibu kyo kujjawo kibi kubanga ekigambo kijje mu mutima ng'okyogera kyatula okifulumya okibwe Mukama omugambe era kiviire mu ddala then n'obatizibwa n'ofuuka ekitonde ekijja kati teriiyo kintu kyonna mu prosesi ya bulokozi nga tekisolovinga kizibu kya kibi bwe mubaamu okwatula nga tetwatula bibi byaffe kati ekibuuzo kibuuza okwatula kunnyambirawa gw'okunjatuza kinnyambirawo okulokolebwa tekirina ebyo just kabinja k'abantu akaagala okuteekawo enjawulo okuva ku bibinja ebirala kubanga nabo bajja babuuza ye kati mwe mukola mutya omuntu okuyingira mu kabinja kammwe omanye buli kabinja kafunayo ebintu fe okuyingira eno ewaffe okola bino okuyingira eno ewaffe okola bino so nga Yesu teyabiteekawo gwolaba Yesu nga yatuzaanya obulokozi musomeraako mu bayibuli yonna okuva Yesu lwe yalangirira obulokozi nti buzze
mbuulirayo omuntu omu gwe bayimiriza wali naye atula obulokozi. Sinnamulaba. Abayigiriza badde batambula baatuza. N'atuuka e Galiraaya, n'atuuka e Dekapoli, naye atuza abeeyo. N'agenda mu Asiya, naye atuza abeeyo. Abakkiriza bwe babatiza. Bwe bakkirizanga ne babatizibwa. Bwe bakkirizanga ne babatizibwa. Olaba olwaleero olaba ne Yokaana mu bbatirizo bwe yali ku bbatirizo. Yabagambanga kwenenya yawuliranga okubuzibwa ng'aserengeta mu Yoludaani. Kubanga obulokozi butunuulidde kibi. Kyabulabe nnyo olwaleero okubanga waliwo abantu abaddidde obulokozi ne babuteekamu ebyabwe. Teriyo kigambo kyakwatuza muntu obulokozi. Who are you? Era obwo mwatuzangaani kwatalokolebwa kujja gy'oli. Obulokozi bwonna oba onaabufuna yatulira Katonda. Ate omwatulira kibi kyo. By the way tulina kwatulira bantu balala. Yabange kati olwo twatula mu lujjudde ekyo nakyo gyeki oba twatulira mu kasirisi. Zabbuli 3 somaawo. Zabbuli 3:2 olwokutaano agamba ati 3:2 3:2 olwokutaano twegera kukwatula okutulokola agamba ati ne nkwatulira ekibi kyange n'obutali butuukirivu bwange ne sibukweka. Ayatuliraani n'ayogera nti Mukama n'amwatulira ebyonoono byange. Naawe onoosonyiwa obutali butuukirivu obw'ekibi kyange. Owulidde ekigambo ekyo? Ani gwe twatulira? Mukama. Kubanga yekka yakola ki? Era yasobola. Yasonyiwa. N'asonyiwa. N'akwatulira ebibi byange kubanga gwe asobola okunsonyiwa. Kati lwaki byatulira mu kanisa ku kituuti? Mbolerayo omuntu omu kanisa asonyiwa ebibi olyoka bimugambe. Waliwo bye tugenda mu kasenge ne twene. Okujjako nga Maureen namusobya. Naye n'ategeera nti namusobya. Oyo kati ali mu position okunsonyiwa. Yekka gwe njatulira. Omuntu yekka Bayibuli gwe kugamba okwatulira yo yasobola okusonyiwa. Abantu abasobola okusonyiwa bali babiri mu nsi yonna. Katonda ne gw'osobezza ate ng'ategedde. Musumane waba tategedde nze bwe ndowooza. Kubanga nze nnumiriziddwa ekibi kyenkoze. Kati oli gwe nkikoze ayinza okuba nga ye takitegeera nakitegeera nti mukoze ekibi. Otyo kati nabwe nzija ne mugamba ogana munnange nsaba kunsonyiwa. Kati oba omutadde mu mutima gwaki omuntu atategedde nti engato ewagitutte omubanja otya okusonyiibwa? Bw'oba owulira nga olumiriziddwa nnyo gize we wagijja. Oluganda ndeme kumujja tokuriyetinga mu mitawaana gitaliiwo. Tokuriyetinga mitawaana gitaliiwo. Omuntu yekka akubanja okukusonyiwa nga bbanja yoyo gwe wasobya n'amanya oba Katonda. Yes. Kaakati bwe bataba abo babiri teriiyo ayina buvunaanyizibwa wakwatulirwa bibi. Tokulira Buluganda bananga Buluganda Mukama yeebazibwe. Nze gwe mulaba wano munnange nakwata embuzi, bwe nava ku mbuzi nenkwata n'endiga, bwe nava ku ndiga nenkwata n'ente. Ate ente gye nakwata ya mwami Zebidaayo. Embuzi yali ya mwami Merekuzi emisege. Akandooza bannange mulaba embeera bannange. Olonja tudde bannange kati olondokose kubanga mbulidde ndi yakwata embuzi yange. Okuyonga nakusanga ng'ogikwata. Naye mbasa kusanga kati ekyo kibi kiri wakati wo na Katonda tomanja kusonyiwa. Ekibaita okwatula mu bulamu. Okwatula kututuusa mu bulokozi. Okwatula twatula kibi atukyatulira Katonda. So kati okwatula okusooka okufu ye muntu okwatuza obulokozi ekyo kifu. Ekyokubiri ye muntu ogenda okwatula ebibi bye eri batabikolanga oba abatamanya nti abibakoze. Bayibuli bwegamba nti mwatuliragane ng'ebibi byammwe. Etegeeza ti bwe mba nasobya Maureen okuzimba enkolagana naye nina okonfesinga namuga nti munnange nabba ebintu bye wamanya naye nsaasira kubanga waliwo obutakkaanya wakati waffe. Kati n'okwatula okulala okukyamu kwe kwatulira abantu mu kifo kya Katonda. Ekyo nakyo gyekiri. Towuliranga abantu abagenzi eri bantu bannaabwe. Ngenze kwejjusa. Teriyo kukwatula kutulokola nga tukuwa abantu. Bayibuli egambye nenkwatulira ekibi kyange
n'obutali butuukirivu bwange ne sibukweka kati oba oyagala okwatula oyingire mu bulokozi buno oteeka okwatula okw'amazima kwe kwatula ekibi kyo mu maaso ga Katonda ate era n'okyatula n'eri oyo Yesu yagamba bw'atyo nga tonnawaayo saddaaka sooka ogenda otereza enkolagana ekyo kikulu ekyo kyo kikulu it is important tokisuula muguluka bw'abaawo embeera yonna ey'obutali butebenkevu wakati wo n'omuntu omulala omuntu omulokole yenna bw'ayatula n'oyo ateeka okuzimba enkolagana naye he has to confess kakati tutegeeza abatulaba twogera ku kigambo ky'okufuna obulokozi n'okumanya nabufuna ntya naye obanga wayatula mu ngeri ezo ssatu tobufunanga naye wetaaga kuyita mu process eno kati buto genda oyatulire Katonda eyakulokola ebibi byo ajja kusonyiwa naye oba bwakwatuza mu takisi you have never experienced salvation goli mu bibyo birala baba wayatulira muntu ebibi byo mbu yakusonyiwa yeteeka mu kifo kya Katonda ebyo poteya okyabirina era ogenda kuzikirira nabyo bakufera ekigambo ekyangu mu mulembe guno ate bw'obanga wabyatulira bootaabikola wamala biseera kubanga tebali kyo wafunamu nego wasobya tewamugamba tamanyi nakumanya kati goba okwata embuzi yange nesima nti gwe wagikutojja kwetonda biki naye wentegeera nti wagikwata kati awo manja kusonyiwa naye mba saategeera tomanja kusonyiwa you don't need to come wenenye eri Katonda wo kubanga ye yakulaba yekka and simple ayogera kwenenya byetumanyi nebyetumanyi soka tusobola okwenyeza byetumanyi naye tusobola n'okwenenyeza byetumanyi kubadde nga betwasobya nga tebabimanyi so tetugenda kusajjula nkolagana nakuttula okwatula tekwandibadde kwa kusajjula nkolagana okwatula kwa kuzimba nkolagana kati nze bwojja noŋŋamba nti mukazi wo namuzaalamu abaana boolaba babiri abo abasembayo ngambadde sikimanyi nako baana bange bonna nabawa n'amannya gange nobbaweerera mbaweerera gwe nojja mu maaso bannange kabaafe yeebazibwe akati abaana abo omusumba baalina ababiri bange osajjula nkolagana oba ozimba nkolagana mbeera mumaze ogyezaamu okujjako singa mmanyi kubanga n'ebibuuzo by'obondeko batandika mukyalo wengendakuluddawa yekakati bano abaana bagenda kusigala batya kati abantu baleme okuyingira mu kwatula okwekigwagwa nze mwenkuyita bayibuli egamba ddayo erigo wasobya sina mu kkanisa teriyo bayibuli tugamba genda mu kkanisa kutandika kwatula bitategerekeka okwatula kwokka kwe twatula mu maaso g'abajulirwa abangi kwe kwatula okwokubatizibwa eyo public declaration kyava agamba kati soma Marko 16:16 tumalirize ekibuuzo kino agamba atya so kati abantu abaatula ebitategerekeka tebannaba kulega ku bulokozi Marko 16:16 agamba atya 16 akkiriza n'abatizibwa alirokoka naye atakkiriza omusango guli musinga kitegeeza n'okubatizibwa kitundu ku prosesi y'obulokozi akkiriza n'abatizibwa alikola ki kati wabawo omuntu ali eyo alowooza nti experience ng'obulokozi ng'ate agaana okubatizibwa gye bali abali eyo nabamu babatizibwa bikyamu oli bamuyiwa mazzi mu kyenyi tutuligaziya ekibuuzo ky'okubatiza bali baba akibuuzizza ndifuna obudde n'enkigaziya naye naawe ayagala okuexperience ng'obulokozi oteekwa okukakasa nti wabatizibwa mu ngeri etuufu kati tobeere togaze nalokolebwa era nze jjajja wange zisenga wange basebo tuyite mu process ate tugiyitemu nga bayibuli bwegiruŋŋamya bw'otagiyitamu nga bayibuli bwegiyigiriza ebyeddiini yo simanya eddiini ya jjajjange eyakitange simanya nze ebyo byammwe mubeere mu bimulowooza naye olina okuyitamu kakati ekibuuzo kibuuza wabatizibwa bw'oba wagaana okubatizibwa okw'amazima ng'onnyikibwa tonalega ku bulokozi abamu babeneraga nti okubatizibwa okw'amazzi kwasigala ku mirembe gya Yokaana akati Yesu bwe yajja okubatizibwa kw'amazzi nekuba nti kukyalina mugaso ati lwaki yennyini yabatiza bayibuli etuga nti Yesu yabatiza n'abayigiriza be ne babatiza ne bwe yavaawo ne basigala nga babatizibwa ne Pawulo n'abatizibwa
teri atali mubatize mu bano bonna. Akati goyinza tugamba nti Yesu yajjawo okubatiza kw'amazzi nga ne bwe yagenda abayigiriza basigala bakikola. Actually n'atutuma n'otutuma tekale mugende mu nsi zonna mubuulire enjiri eri abantu bonna nga mubabatiza. Oyo si Matayo 28. Matayo 28. Yesu yatuma okubatiza omuntu aleme wali abantu bali bagati okubatiza tekulina makulu nze kasitamba nga nzikiriza Yesu naye Yesu lwaki yatutuma soma agambye kale mugende mufuule amawanga gonna abayigirizwa nga mubabatiza okuyingira mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu nga mubayigiriza okukwata byonna bye nabalagira mmwe. Kaakati lwaki Yesu yatuma okubatiza kale mugende mufuule amawanga gonna abaki bamala okufuuka abagoberezi bange ne banzikiriza ne bayita mu process eno ne beenenya ne batula baptize them. Kitegeeza okubatizibwa kitundu ku bulokozi ne Yesu yatuma tubatize. And finally bw'omala okubatizibwa ekisembayo ekiraga nti omuntu kati obulokozi abunyikidde kwe kufuuka ekitonde ekijja. Kufuuka ekitonde ekijja yali atambula ng'oyenda bw'oti. Ekyo Bayibuli kyeyogerako. N'otandika okutambulira mu oli straight. Kati buli lwofuuka ekitonde ekijja Baluumi 6:5 lusomaawo. Baluumi. Buli lwofuuka ekitonde ekijja olwo oba onywezezza ensonga y'obulokozi. Baluumi 6 meka? 6:5 agambye nti kuba obanga twabatizibwa wamu naye mu kifaananyi ky'okufa kwe era tuligattibwa ne mu kifaananyi kyo era tuligattibwa ne mu kifaananyi ky'okuzuukira kwe. Olw'omukaaga bwe tuwanga twagattibwa mu kifaananyi ky'okufa kwe tujja kugattibwamu ne mu kifaananyi ky'okuzuukira kwe. Ekitegeeza nti bwe tubanga mu kifaananyi ky'okufa kwe tubatizibwa tuba tufudde ku kibi. Kale bwe tuzuukira ne tuzuukira tutambulire mu bulamu obujja. Kaakati omukristaayo yenna okutegeera nti obulamu bwe bwategeera Kristo n'amukkiriza n'obulokozi ne bumubugaana ate kukola kino ekisembayo. Tusomewa bbaluwa ya Yokaana esooka 3:5 lukasa olumaliriza tuba tumaliriza ekibuuzo. Agamba atya Yokaana ntegeera nti kati ndokoleddwa mmaze okuyita mu process ezo zonna waliwo ekisembayo omuntu kyalina okumanya. Esooka essula olwokusatu agamba atya era ku kino kwe kutegeerera nga tumutegedde otyo bwe tukwata ebiragiro bye. Akantu ako kakulu. Kuno kwe tutegeerera nti kati obulokozi bunnyikidde ddala mu ffe bwe tukwata ebiki ebiragiro genda maaso otyo ayogera nti mutegedde n'atakwata biragiro bye n'agaana amateeka ga Katonda ye mulimba oyo muffere n'amazima tegali mwoyo n'obulokozi tabulabanga nako genda mu maaso. Naye buli akwata ekigambo kye mazima okwagala kwa Katonda nga kumaze okutuukirizibwa mu oyo obulokozi bumaze okutuukirira mu ye. Ku kino tutegeerera nga tuli mu ye. Amiina. Njagala okusembyayo eri abatulaba. Ayogera eyo nti yalokoka n'agaana okukwata amateeka ga Katonda nga mwe mulina Ssabbiiti olunaku olw'omusanvu Satade n'amalala gonna mulimba n'amazima tegabanko mu ye. Ku kino kwe tutegeerera nga twali tubadde mu bulokozi. Olaba kwe tutegeerera Musumba luno olunyiri tuludedicating eri oyo era eyabuuzizza ekibuuzo. Olunyiri luli mu Yokaana ekisooka essula ey'okubiri tusomye okuva ku lwokusatu okutuuka ku lwokutaano. Eyabuuzizza ekibuuzo kino tuula olusoma olwetegereze olabe kubanga eno ye conclusion ya byonna omaze okutegeera. Musumba tuwadde emitendera ogusooka gwakwenenya ogwokubiri kwatula ate nga twatulira Katonda n'abo be tusobezza bategedde nti tubasobezza. Ogwokusatu gwakukyuka n'ova mu kutambula left n'odda ku right.